to the show. Basabwe banyabo abatambula naffe ku kuno omukutu gwa Megaton Media. Tugamba ntino beera ngu subscribing, likinga, atoberenga osharinga kwa mawulire agezikamba zere Megaton gemanya tuwo wano tubanga tukwa information amawulire gonna agatambudde mu ggwanga Uganda aga entertainment nitubanga tugakuwera ddala bulungi nnyo. Mbeera ne bannange Ganja Sebo. Buza ku bantu. Yes, abalungi abatugoberera ku mukutu gwa Megaton Media mukola kyamannyo okulabika nti mutugoberera twewaayo okulabika nti tubaweereza tujja ne tu breaking amawulire gonna obutalekaayo obutalekaamu mpulunguse gonna anti kati ffe tulina amazima era omuntu agenda okuva wano nga naye afuuse munyumya ate nga byanyumya biri credible bulungi nnyo tumukola obulungi obutagambye ebitekanika so bannange kampiseewo kano mmuze tulina bannaffe aba Joram Financial Services. Joram Financial Services bavuddeyo okukwatizaako ku baana abawala abaagala okugenda ebweru okukola Uganda yatabuka emirimu temuli naye nga temulina ssente myaka 21 paka ku myaka 34 wokoma olina okubaamu ne kabikoza akatonotono business yabakamaba olina okuba ng'olina mu kabikozi akatonotono ojja ne mukiriziganya osasula otandise okukola gwanga lya Dubai, Qatar, Jordan, Saudi Arabia ezensi mwe batwala abantu okubafuna oyita ku namba y'essimu 075 26 73640 075 26 munya noti obo bafunye malidadi ekyo nga tekigira ku mutima anti tukigenda kwongerako bwongezi sukali alinye nemuyireko katote sukali alinye tonati n'ekirwadde kya sukali ngenda kunywako mu miro gumu agwe nkumanyi ngenda nywako mu miro gumu ogw'abakazi sigenda nywa gw'abasajja oba gw'emimwe emitono okay wetono tandise ara banaffe sheno ejanga kuberanga eteka omusente banaffe aba Joram Financial Services batwala abantu bweru Namukasa gamba bawala banno abaana bajje ate babatwalira ku bbanja nga nabakolera obuntu ate mumanyi kiwedde bino byaffe mwe mumpereze logo kagundi omukulu kikiri kyewampeereza kikiri kyewampeereza nejogo liri mu bantu logo naweereza wete yakoze statement n'agamba nti alinga abakyala b'ebisajja ebigagga ate nno binnaggwano anti be beeyambalira ebisaati birabikanga biraali fuulu nebbere olitegeera alikumye libadde jeni naawe jawo obuswanti yenna bwe yeekomba muze ono muganda wange anti kati obuswanti bwati aleka ayengenza obulala yeekomba anti naye olisibye bulungi kamekaako wakatenze bbe kwe kulikwata bwerityo but Namukasa looks good yeah I like it akaviiri kyekyo ate toba kubaamu nakawumi ako senga enviiri tezikunyumye erito gikomyawo eri wigi ya nupu nalabye mu comment abaga kiwigi abanga omuliro ekyo kiwigi bw'okyambala nawulira sagala omwana atadde diva ali kulyawe mula anita de diva mbumukulye enkwacyo yeekanze yegase ku gundi ono omulenzi yayimba eddahiti eyatambulako ne pazo mbulamu wayo liyimba Latinum omwana awe mula ayagala nakwata bakazi okwata boti ebbeere Latinum yagwa ebigezo nze sirierabira administrator w'essomero eryo nambulira ebizibu bye nankabire ennaku ye ajja ku live nga ze kusomesa gye bakwatamu ennyonto y'omukazi
Serious bibaye. Amasimaga katona mu ggulu mbiyitako Kati nawe obiraba. Ne bambi kagwe ddalu. Ebyadala kagwe ddalu. Bayina kizibu kibadde. Depression. Bebiri be twali twogerako recently awo. Good depression ya jeri eri real. Byaddala. Ngolwa kubamba olya olina mukazi wo. Akunyiganyiga amasaali bwakola atya. Kubanga twalaba mulimu abantu abamu. Depression jeri. Mulimu abantu abamu nga debo baba bakunyigiriza ogenda mu depression tosobola why. Kati nze oyagala okunsindika mu depression. Nsobola onyigirizibwa byongambe naye nina mikwano gyange. Ejikuma Nina baganda bange, nina taata wange, nina church. Obako naye mulimu n'abantu bali nga talina mikwano gyagenda gana. Abazadde yayawukana nabo. Talina. Yabavuma ye. Talina baawe nti balina omwagala. Because neba wasobola okuyambako okuwona omazoboza kubanga sinnababuuza bannange musibye mutya mugamba mutya Namukasa wano Fred nanga w'ekibiina kya NUP kana akasaati ka Brazil nakagula $2. Yes, $2. Okay. Ezejjuba eza America. Kakati bwetyo n'otandisa olunaku olwaleero tulina bingi nnyo bye tugenda nga twogerako. Wano we tulina amazima ga Makona ne omuwala gwe yakwata agamba nti yamukwata. Information tulina taata no yavuddeyo. Taata yagambye agenda siba Makona. Taata w'omuwala. Awo tugenda yitawo. Tuyiteke one Taylor. Katono. N'amawulire amala mangi tugenda beera nga tugakuwa wano ku mukutu gwa Megatron. Andowooza tandikire ewa Makona. Makona omuwala avaayo agamba nti yamukase. Naye ng'omuwala yeetwala bulungi ewa Makona ne batuula mu ddiiro ne bakola byonna ebyakola story ebadde etambula naye nina information gye nafunye jjo nti taata w'omwana munyiivu ate ne ex we alina audio ze yaweereza ex w'omuwala taata alina information gye yawadde ate yawa olugambo aye yabiyingiriramu concerned good ayagala naye kuvaayo kubaako kyayogera oba alukaluka kuba omukyala watuukira ku sseeri eritetenkanya ba Makona anoonya mugaati gwamu kino ekisajja kyesuulirayo dde ogwa Naggamba alinga abooki b'ebyokero oba yalundako ku mbizi yakulira ku kidima yayisa simabe bano abalima amaggwa emirimu giri ebiri nze gye nkakasa Makona gye yakola yayokya nnyo amanda ate emyaka egikonse ne bimusala kyakubiri bw'omutunuulira ayinza okuba yayisaako ku mwenge guno omuganjukira wabaawo akabuguumaeju bwe gukuyingira sikiini eyo teyinza kusigala kyeki omuliro muzibu gukusiba ne gukunyweza emisuwa kuba eriyo abantu nga batono naye nga banyirira olususu olulaba olususu kasusu kabiri kaliiri ne kati bw'otunuulira Makona ogamba bannaye kiki kino alabika yalima ku maggwa bambi naye kintu ekyo mukola si Makona state mwali nedda Makona state gyali kyovola si ndabika twogerako bwogezi era gundi ke yayimba abakyala mbayita bazira kuba be bagumira ebisinga nze kyovola Makona state mwali tali mwana wa muntu asobola mulaga mpale leka naawe gobo bagose okuyambira Makona je bali alina classes tugende empola alina classes odenda tugende empola buli gwagira akwata mu je togenda tutwala mpola tulaba kapere nga alina afumbe ettooka ewaka bwe baba kuteerawo ababiri otwala ani gwe bw'obeera gusobola okuyambira Makona yes or no anti kati gwe kitwale nsenga nali kakazi senga nali kakazi eyo si kirasi yange naye ze point gye njijayo nti abasajja bonna n'abakyala balina kirasi zaabwe Makona akaddiye muto ennaku yamukulu akaddiye mukulu n'obukulu mukulu kubono yangambye naye kyengendo kola ropu Joero Ssenyonyi ali myaka yawezeza emyaka 38 batunulire ne Makona ombulira ani mukulu but on the serious note sawa eno information yali anyirira kutandika twasomanga naye kugundi kumuka kezi yabonabona bubonyebwe naye bwe yatuuka era omukazi yamuyamba bamusasula ngatanyirira butonde ebeze wali abatunga tebanyirira nze waliwo minisita wano lwakuba saagala mwogera linnya kijjalabika bubi ali awo wa Kampala nze nkubuulira naye bw'omutula ne ssente z'alina okakasa nti ssente tebifaanana tebifaanana abikola so nga tutandise mu butongole
Makona omuwala ayogedde ebigambo bingi. Makona yasirise tayogera. Naye omuwala agenda agaba interview ku interview agaba ya akantu. Tumunonyeke nchatu ya akantu. Talina kyatugamba. Omukutu guno munene. Atugamba biki? Jeni naawe jajamye omukutu. Tojajamye omukutu. One of the great in Kampala, Uganda. So Namukasa, byonna wabiwulidde. Give us your submission. Ekisooka oyo omuwala tukkirize tugaane. Tebamurepinga. Kuba tali muntu asobola kurepinga ne mugenda ku musaayi. Because the moment je mugamba ate n'ekyo omusaayi tekiva mu bbanga nti omusajja akuvuga mugenda mu ddwaliro. Kati bali be. Bali bekebereza nga bekebeza ki. Nabagamba akiramu ng'atemesa. Oba yali agenda mu ssumu. Moze. Oli gy'oli. Nkukubidde essimu tuli ne Namukasa. Ne mugamba tuva wano tuli wano tugenda kwekebeza. Kiki ekijja mbongo oba tuve eno mu ddwaliro tumaze okwekebeza nze ne Namukasa kiki ekijja mbongo obwo abantu bonna okwekebeza kati omuntu ogenda okwekebeza ng'olina omusajja kitegeeza bwe mumala okwekebera buli omu namanya status ya munne nti mwenna muli balamu asene egenda kuba kweta ugenda kuvuga babikyuka onakubona kuwa okube emmeserekane banga ateekako ettaala banga asumulira jukira wali dulinga bw'oba tonnakebeza banga abajjati oba baba batyo oba teweeta banga owa acrobatics yabatya kati ono gye niyo mulaba ayinza owanika okugulu bw'ati ne kukangabala n'akuweta bw'ati n'akukyusa mu nsambi sami ntuga tuli kukiwa olw'ensonga nti omuntu gwali naye amwesiga health wise okategedde so kati Makona baba yawa n'omukazi bayogerezeganya ne batuuka ogenda mu ddwaliro ne babajjako omusaayi ne balinda kuba omusaayi bagukujjako olinda ne babatiisatiisaamu kona wali ogwo omusango gwa Makona ngenda balooyawe Makona teyeetaaga looya mulala ngenda kozesa amagezi pepa gye nasoma Namukasa, I have some questions to ask you. Buli omu ngenda muteeka kababi wano tuli kababi genda maaso ever ready agala otebibuuzo ever ready ninga soda was Sprite abatya Eva avamo amaloboozi ekiri wano bamuzannya kakati according to you omuwala atuuka ewaka Makona ayingira mu kisenge Makona akomawo yeewaze n'amukaka bukasi omuwala bamukakadde repu ebaawo ddi repu ebeerawo naye mulimu circumstances z'oyogera nti simatu ageze ne tuwekebera aye neŋŋenda ewuwe mumaze okwekebera ogenda wuwe okola ki ssaawa mmeka ze wagenze eyo teba repu yayagalidde kino ekyamakona ekiriwo misunderstanding butakkaanya butya Makona eimu ye yali yakulya kutamuwala omuwala alabika bwe baamala okwewaako omanye ebiseera ebisinga omusajja asobola ogamba kaŋŋende ndi omuwala oli male muddukeko naye ate agenda okutuuka omwana w'abandi ng'olufugankande baalumunaaza nga mukuumuufu alinga kalumonde kano ke twanyweranga ku cyayi mu kyalo dimbuka teyali mulungi kano kaabanga keeruyeru obumu bwabanga bwa yeroyero nnyo nga kawoomera ku tututa omwana w'abandi nga baamukuza omwana nga yakyalira ensiko omusajja n'atuuka ng'alina ebinoso nga buli kimu akimanyi nga busiisiri tabuyimba nako basiisiri tuyinza obuyimba obunyuma ng'ayimba lalabayi omwana ng'ayimba ennyimba ezinyuma kati omusajja gye bali ebika bwe batyo nga azze kukwabula naye bw'atuuka ng'omwana w'abandi bamukuza byonna nga ne siisiri tamuyimba ayimba nnyimba nnungi n'agamba kambere nono omuwala ne mbamu n'oli najja nga azze kukwabula bw'atuukayo ng'otandise siisiriwo kati ye Makona yatuukayo omuwala kyemmanyi nga kyalu nnyo mukazi yali walu nnyo kisula kati ekyaleetera Makona obutamu kusente mukyala kyali kisula kati okumanya kyali kisula ne siisiri nga kajanja ka Makona obuwombi babuwulirira wa ono moze abadde ki yamugamba nkwatewe kati nzere buli wamugamba kwata wano oliyo tava ng'omuwala alinga kiteteme so kati Makona kyova olaba bwe baamaliriza abamu bagwa babanga mirambo yamubulokinga n'omubulookinga teri mukazi awoma gwe babulookinga naawe
butawoma bwono bwe bamuletedde ebizibu yajja Makona yalina emu yakulya kwesonyiwa kati ate n'atuuka omuwala tawooma agonga kiteteme nga bwamubuuza audio abanga mugogo ate tenkanya sije dine emigogo gye twakolerangako experiment mu ddiini anti nga batuyigiriza okunaaza abafu twateekangawo emigogo nga mukikyusa nekikola kiti bannange kakati omuwala yali mugogo gonde Namukasa okusinziira ku vidiyo eno gye nalabye Makona nalabye entunula gy'atulwa nga ndabira ddala gwamusinze dda ku ntunula yabadde atula bwati mu vidiyo nga gwamusinze dda ekikola kye yakoze omulaga yeesise gwamusinze dda omusango gw'okukwata omukazi waliwo ekintu ky'okola nekikulumiriza kati moze kati ne ka vidiyo akafulumye omanyi tutunulira elements z'okukwata tuzinoonya zibuze ne ka vidiyo ke yakutte yabadde alaga Makona bw'ati n'akaaba n'akola ki kyova olaba buno Namukasa Namukasa yaguyingiddemu na General Paper gye twasoma bwewawaatanye kanso Namukasa tebankwatangako gwabagira bonna mukola romansiya bakabbala bulungi nnyo mashallah bankwatangako saagala bambi kuliya so kati ono bamukutte elements z'okukwatibwa teziriiwo Tewala bw'aba tiyaye. yafunye amaanyi agakwata Makona video yabadde in a peaceful way Makona okumanya tewabaddewo kyaliwo Makona nga bwakutte enkumbi ye bwatereza amazzi agayiise ku kkooti Makona ye bwamala asaasaanya busaasaanya buli ekiri awo kifuna ekooti yaliwo ate ekooti siye nga alina ogizaayo ku basponsor eno n'abambaza abantu ba TV mwine ennaku ati waliwo omusajja watu azunga ne spam za Makona ku kkooti ziri kuli abazikimayo naffe tulabye naye Makona ogukumbi gwalina gunene Makona ogukumbi gwalina gunene yafuna kiwero ganja obviously yasala kusu ekisooka byonna realistically nemwekumbi muzaagala basajja nenungi nnyo tezina buzibu oyo tayogera ekintu kyonna ekiri controversial nalaba peya dazini bubamu 12 nabubala bakozesa kunja bakozesa ke ya blanc naye olisenga mmoze mwongereyo y'akabuzi naye nkumbize kati zimumenyera bwerere sebo ziri modern zimumenyera babu parkinga ne babute enkumbi za mmoze baziteeka mukana akantu kebalinga kebarapingamu ebirabo bamuwerako ne pako bamuwa ebintu bingi ne kapako kaliko akabugumya otuzi okitege bamuteekateeka bulungi era bwaga nti enkumbi tazaagala kuba kwekuluntaza enkumbi za mmoze teziri omukyala ddewa ate kati ng'ayagala kunzitanze bwe mba nsiibye mbamuna oba onzitanzita ganja kati moze banange madamu you don't want to work, you can go zarikati wenkambo you can go mugende amenya omulimu agukola kakati ekyokumenya amenya each and every weekend era ekyo sigumusalira obuvunanyizibwa bwe ng'omusa anti mweyamba omwana bw'agenda mba maama bo bakola ogwabo ogw'eddagala ery'egganda emmumbwa kakati omwana akomawo ku weekend n'omusajja ow'obuvunanyizibwa yateekebwateekebwa kojja kamya kojjaffe kamya nakola omulimu tokola akaganja tweyongereyo badde okumuuziza ki yambuuziza kituufu Makona yakwata ekisookera ddala Makona teyakwata mwana nze elementi gye nalabye omwana oyo alimu olwaneeko realistically twogera ku Makona atunulanga bwatula mukazi kyateeswalira najja publicly n'agamba nti Makona yankola kino Makona yankola kiri obutakkaanya bwava ku nsimbi Makona
otemesa ate otemesa nkapa nemekinga shuwa bwoba tonnatemesa sasula kwata sente z'omwana ozimuwe kuba akanyola bica kava ku sente bomba makwiriziganya kinyanya kikwata okimuwe okitegeera abatulaba ku Megatron musibe bulungi mweraba yitawo tukole tetukole tusiibule tugende yitawo tukole fene tugenda beera minu wazoli mwetefutefu driving shame wazoli mwetefutefu ku driving shame teyayogedde ebigambo ku radio 4 teyayogedde ebigambo wavudde bukugundi yitawo akole tojja tumanyira tetugenda tumanyira tugalewo eno sheya Jeff gambu ye moderator jamba moderating kale byenku nga tekinyumye ki si musajja muganda toli musajja muganda tebakuwe bye twogedde awo kiki ekikwaffecting yitawo otuule mu show wano tewali agenda driving shame jeni mudereva wa radio 4 oli mudereva wa Megatron komawo ovuge show ani yebo tunaabanga twetondera ebyo ebirimu n'ebitalimu okwetonda tunakufuula baana bali gavumenti nekolera jange bwana atusuuye defamation olono nga janga agamba nti gavumenti nekolera jange nga tumugamba toyina mirimu gyokola talina gije alera ngalo opa ku polisi kiri ku tiktok kizuwa kuba gwe bw'ogamba moze nti omukulu yakwata oba nawoomerwa embona oba nawoomerwa embona bwe busumbuwa abantu bwe bakwata immediately after the rape police yes bomala police ngekusindika mu ba medical doctors saaba ekinnansi police abasawo nga bakujjamu bye bakola ne bakujjamu Makona nga police emukwata ng'emuleeta nga naye bakwata suukulu bandi kuukuluwe nga bageraageranya ddala kituufu yayingiddeko wano oyo mwana ne bw'abanga just yabadde nneeko ng'ensimbi ze z'abatabudde awo ekyaleepu omuwala asobola okkimuteekako oba ayagala oba tayagala reason being nti aba yayingira okitegeera zikyalimu Makona gwe bagamba okukwata kye yeekola wali kyova olaba Makona lwakuba obuzibu Makona talina mu advisinga is stupid He's an idiot. He's a fool. Mwana oyo musiru talina magezi. Talina kwogera naye manyi mulimu ensonga ezimu n'oyogera n'omuntu n'omugamba ne mukivaako. Yes. Naye omuwala bw'agenda mu maaso asobola standingayo omusango gwa standings gwa bulungi nnyo. Naye kati tekikyasoboka. Tekisoboka. Enkwaso z'omusajja zimala mu mukazi mwaka mulamba. Owakanye. Enkwaso z'omusajja kasita abantu bali mu kulaba. Mwaka mulamba. Kanda be mulamba ng'enkwaso z'omusajja ziri mu kazi. Era bagenda zisangamu. Nga ziguguba. Bana ku tekinologiya gwe tulina bayinza n'okulagaza akamalamu enkwaso za Makona weeks 2. Aneza Makona ate gwowana mwaka nezo okuba zimalamu emyaka egiwera. Ezengugubuzi. Kyofola abagamba ne zino gundi emergency pills abakazi bamira ekumala mu mubiri omwaka. Banange kati ababa mira mwaka 6 anti kyofola balwawo tuka ngo yagala zala nga tosobola. Ng'okyayina ziri empeke mu system. Yes. Serina kyenkozesa. Jeni bagamba. Jeni bwino mujjawa. Zibe ennaku 5. Kati obadde olimba biki? Amasuka mu maaso. Banange. Sperms can survive in a woman's body for up to 5 days. Sirika. Ebyo byogamba bifu. Toswakanya mwana. Mujukira kesi ya AGR we namanyi anti ekwasuza omusajja zimala mwana mu muntu emyaka mulamba. Yinzo ganjira byana. Tosobola kwajuwinga na Google realistically. Emyezi 2 ngaja titanalopa. Haji bamujjako enkwaso nga ali mukomera yali agenda myezi emeka myezi 3. Ne bakebera enkwaso za Haji n'omwana. Yali katemba. Yali katemba nawe. Labayo Google gamba. Sperm can survive a woman's body for up to 5 days. Here are more details to explain. Sperm lifetime.
sperm zukira nazo zifa zononeka viable and capable of fertilizing an egg for up to 5 days within the female reproductive tract. Ono abadde alimba biywira byebyo ali mu women 5 days. Abakubanga atudde mbannawoomerwe mbona abatasobola kutegeenya gusenga tatuyisiza ku tumaita abatatuyisiza nnyo abadde tutuyisiza bulungi tokikola abaleera ate nenze omuntu akola ekintu kyonna n'atande bulalebula mu bwongo tubakokkirira jjukira ba medical doctor batulaba kuno muze nga bakuwa ekitiibwa Jacob Galubi. Mwaka bangamba mwaka mulala. Kati fe tugambi. Naye kaseekyo omukiso omulungi tulabibwa ensi zonna. Twagala kubasawo. Kati ze kyembadde Google basawo be babiteekayo. Google byabasawo. Google byabasawo. Nze ate no Google wenyinza okudautingira Google. Oba bino bya mizannyo website jukira buli muntu ateekayo awo osobola naye no website sije naye ebintu ebiri medical tebizannya era nze tosobola kunteeka mu paper ya chemistry oba biology nga nine simu yange nenjigwa ali mbya mmere tagudde mu bafumbo oba ali mbyakulyanga byononyerezaako kakati ate oba ali ku nkoko mbwe mala mu mubiri emigundi ate ennaku 7 ziri 5 kweyongerako 2 naye makona nakino ekintu waliwo no be nabadde mpulira mbu kino kiyinza okuyamba promotinga TV kuba kati saawa eno ndaba Makona ne gundi nanteira bazzeko na babiri ayina ne show ejako eri Crossfire namukola mu Crossfire tewakawulire nakawulidde Crossfire ero gye bakopa mugundi mwakayisa kanayo cyane ya fifida kwe bambi gundi eno gundi yali concept ya Huntington Mulangi kubukedde yali creative yes kati yadda kukebbi kuba realistically moze show ya nyumanga chani ya nyuma kati ono byakola atayongera kabampane mwali naye bote bali creative naenzo nateeka ku Crossfire bagita batya naye bannange nze bangezesa naye nange tebangezesa angamba abakugamba lwaki oyagala abasajja babanna anti ayinza okumanya lwaki oyagala abanja abasajja babanna mukasi tasibakwata gokwata bukwasi nekyalo omugamba ago wali safe anti nze sisobola kukutwala era mukazi we najja ali safe obomaze kati nga kyongereko omwana wengerayo natekinga serious case because saawa eno ndaba gitutte laita kuba tosobola kungamba nti walopa mba tikitoka bali ku tiktok n'olopa omusango ne gujja eno ewaffe kati saawa eno atembeta ba blogger bagenda ngaawe emboozi yeekabya abo ba blogger tebajja kugoba kuba baagala kantu najongerayo case eno yajunguluku kadda nga tuvudde mu lwali Makona basobola omusa basobola omuyita basobola kubanga olaba bagamba ne bwaba omukazi nga yeetunda bwaba tawadde consent ye nakkiriza wallayo guguba musango wadde yeetunda nedda jeni ye asobola okuteekako guba musango ngamba wuliriza ekyama consent ono gyayogerako bakiyita kutuuka ku nzikiriziganya malaya atuuka atya ku nzikiriziganya n'omuntu malaya batuuka ku nzikiriziganya wagambira nti tugende okitegeera nti oli wa ssente mmeka nti nze ndi weebiri bw'aba wa mukimumbali ndi wa 10 zange 4 nti tugende leka naawe ebwayise genda woolabe ate akantu kammwe kalimu makulu ki akantu kammwe okalaba akawa value ngolo kalabikanga akayina value akakowa kagattako omutindo kali kaliya kawundo kakati ate wokongerako n'ofuna V8 oba okongeddeko omusajja ate okukwanaka wakawundo mutandika nti akupalapala nti ateeza amafuta nebyajjiramu naye okimanyi nti eri abantu abalina akantu ako nga kya kikopo kya buugi buno obwa soya ne Rolex ku macha
bana mwe bali mu kibuga omwo mu Kampala ate nga banyirira olaba gundi nga tannatereera mu kino ki Nicole Pretty Nicole bye yalimu chapati na maji nga abatoro nga bamusalira olunyanya n'akatungulu saawa eno yalinnya ne balya so akakantu level entreatinga je we treatinga mugwe ngomu ati gavwe bagazaje yo nabadde ki president Museveni ngagenda teka musako yabwe sente tewamulabye nga ali embaali nabagamba bana bange embagara nnyo za bad black za yalinga influencer jukira twali mu covid kati ng'okwetangira covid bana abawala bali kubebamu abasobola omukalinga kati nga bad black omulimu gwe nga president waabwe kubagamba nti bannange musigale ewaka emirimu gyonna giri temujja ku street kuba abasajja bajja buwalirizi bajje babagule ate musaasaanye obulwadde kati erezo ze yali alya nenalabyeko president embaala eyo nabagamba mwekole musaka ennungi bulungi nnyo nze ngenda bavujjira abaana obabeezabezaawo abasajja babeezabezaawo abasajja babaayo musajja n'agira n'adalizadaliza n'akola atya n'atetenkanya omwana omuwala ne yeetunda 3,000 kati Jenny njagala tuyiteko lumu mu Kimumbaasa olabe owessatu waatunula abange ambizi omanyi balinga abali mu nsi endala ziringa zombi ne bw'obatunuulira kati bw'ovayo mu Kimumbali munda bano abeewa bweru nga Kwedeni awe wati okucyenna bweru bakakaaga kati ate waliwo n'ab'omutwalo bagenda balinnya bagenda bweba waliwo n'ab'obukadde waliwo omwana tikitoka gwe baŋŋamba kuba omwana oyo yeeyitaani mbwalina hotero mwasuula ekiro kimu $2 obayo oyo tasobola bamalaya wa bbeeyi omwala ali cheap waliwo omuwala awo ku tiktok ali cheap oyo muwala abaana abasinga ku tiktok obeetunda abaana beetunda naye mulimu enneetunda eri cheap mbw'ate ye bw'omugula tomuliira muno ofuluma mu byondo by'abawalabu eyo Zanzibar yeekansa kati kyekyo kye twabadde twogerako nti abakazi abo bakola emirimu egyo naye baseetinga level kwe batambulira n'abala nti nze sika wansi w'akakadde okategedde ate nga baklayant baabafuna abaklayant we balina bana abaana abeeyambula bennyini bujjolabe ani eyeeyambudde ng'alina omubiri omulungi n'ataba yeeyambudde ng'ali bubi bizaya yeeyambula akatale ne kalinnya n'amala kati saawa abayina emibiri emirungi beeyambula ate kati fe tugenda bakola naye gwe bw'oba owulira nga amagezi go kyegakuweereza okukola kikole ate fe tugenda kukola tugenda basiba miguwa mu bulago oba tugenda basibira mu bukeezi ani asembayo okweyambula sigula oli ya bugi atwaleka walungi bugi omuyita wa munini kanaawe ntambi si yali apromoting omwana oyo mujjukira oba tojja kuwaka naye ntambi bwe yabadde akugamba yabadde akugambye okyasanguze tobaawudde ne boge byabadde naye obyasanguze But is Gloria Bugi talented? Talented. For me, I think obo portions asobola okuyimba yingi. Si mubi. Abantu we bali wana abayimba obubi naye yes. Kati Gloria Bugi talina njawulo y'amaanyi nnyo. N'abayimbi abamu betulina betulabanga ab'amaanyi. Okitegeera. Music ono alimu kye bayita entertainment. Osobola okuentertaininga abantu mu aspects ez'enjawulo. Eri abayimbi nga bayimbira ku bigoma. Kituufu. Ate nga tubamanyi b'amaanyi abamusaagala bamenya mannya abawagizi baabwe kiyinza obbayisa obubi n'eri abayimbi nga bw'omuteeka ku stage ayimbe live tasobola naye nga music yo bw'omuwulira owa production endongo eyo n'enflowinga ogamba bannange tuli kuki kati Gloria Bugi ekisooka atundika ate n'ennyimba ze zazze nazo era olaba nga zikoze abantu badde bazidigida mu Uganda abannayuganda bakasoba ng'ofaanana bulungi katwa ava peace ava peace ayimba naye yagattako obulungi talent weeri alike ono omwana Pia Pounds ekonzo oba kiki she's talented naye talabika na bubi y'omu ku ba style ba stylish be tuyina ayambala bulungi asobola
management yetaliiwo Jeff aso mopika n'ogamba management ne hard work tekalina tekali hard work management gyalimu ya ABM studio eri wali cause back in time nali nkyali ku Delta TV omwana oyo kuseyimu yakyazaako wano ne Ayolize akuba ennyimba zayo ennyimba za Dem Platinum ne mulabirako ddala we ne mukwatako ne bagenda nga ya producing ennyimba z'abaana anti kati olaba mmoze music tekikoma mu production mulungi music alimu kana ak'okupushinga era bw'otunda bamanager bonna abapushinza abayimbi baabwe okuva ku bamanager nga bamanager Roger ojjukira bwe yakwata ku Bafana level gye yaliko bwe yamuta n'akwata ku gundi ku Spice Diana tulaba level gye yaliko yakwatako ne kuba n'abaana Moshi Mavoko ne Opavambo era olwaba ne bakubaawo hiti batya bakola okitegeera kasa yabatasi kati management erimu kano kabaka ino tambula okay that aside omulabi Charles before biyiko saawa eno abakozi bo bikolobera ababiri bekola obusolosolo Makona naye simamba uze duzo simawuli mukati kade dalala kyekifula gundi ndabika njiina wa kuba sigenda funa budde bijitera mbantu njiteekeka bajewulirire wa kafa wasibukazi oliyo gwe wesirikira ocho eri ku TikTok yabadde ku gondi yani yasanyuka sanyuka tsoba roba yabitaddeyo ndaga kafa kebera kono kuchisanya wale Makona kimulemye kwetondera mwana w'abaana ali yali mu kwogera bigambo gamba yali ebintu bya munne yabwebwena embuzi sigira kandabo banjifuna wa bano n'ababulira nti enjiri bagite so Antaylor ina buzibu ki ali depressed Antaylor ali depressed oluvannyuma lw'okwawukana n'omwami nze kasa nafuna background y'omukwano gwabwe gye gwasibukira ebigenda maaso saawa zino sibyewo gwavaawo omukwano gwa mbwani Taylor ye yasuula obugambo Antaylor yakwana Sb4 yayitanga mu kimura n'adedeza okutuuka omusajja lwe yakola ki lwe yadda ku siraato ali mustakima ekuba eggolokofu Taylor lye yali amwagalamu ne basigala nga batambula jjukira omusajja ebiseera in most cases omusajja bw'abanga gwe bakolako approach nakkiriza wabaayo akakanyomonyoomo abasajja abamu ke baba nako kasa yanneekwanira ne bateekawo disrespect eyo kakati Antaylor azze agezaako apika ekintu kino akoze ak'okuzaala abaana omanyi basenga nabo babuulirira bagamba omusajja muwa abaana ojja mukwata ojja kumunyweza abaana abazadde n'atuuka ne ku sseeri kubawo ebiwanga ebibiri okitegeera kaakati bino byonna ebyazze essaawa zino mukazi wattu tannaterera tannadda mu senseezi ze namulabyeko eyo ku gundi ku kazinga akamu ayambadde egundi ziise no mu mbala kaso tali decent yadde ebigambo byayogera kwekangabiriza omulaba nga bambi alina ekintu kyayitamu ssaawa zino nekyalina okukola ng'omukyala yekkakkanye akyali muwala muto ali mu limelight basajja bangi nnyo abamwegomba of which nga basobola omu approachinga ne bamunaazaako ennaku y'ono ate nga ku luno be bamwagala okusinga okusooka twasooka ne tulowooza zaalimbadde naye kati biri mu serious byaddalamu byaddalamu yamulekawo naye ani abasajja bangi baleseewo abantu abasajja bangi asobola okukyawa mukwano ne guggwawo naye omusajja we mwekyawa you have to let go wadde muba mulina abaana manyi nze nekyawa gye nekyawamu si ya ani because nze tuba tetulina attachment yes we had sex we had good time tulina memories but sirina nti nina omwana kuba omwana oyo yali bagatta lubeerera kuba ne Sb4 ne bw'aba afudde ani aba alina owaayo abalongo naye n'abagenderako so ani kyalina okukola accept nti kino kyagaana move on
ate path gye wakutte ya Katonda nnungi kubanga Katonda agumya emitima bannange Esala gye yafukumudde ate ndaba nga tebugumya mutima ng'esajjula musajjula era esala yabadde esajjula nyweza Katondawo nyweze ku nniya tuula mu buyimba bw'abagga bintaate otambule mpola mpola factors zisobola okuwerako bwenzi omusajja ayinza okuba nga ekisooka nze kyensuubira obwenzi mbusuubira ani sibusuubira kati olaba Jeni bw'ogatta obwenzi ne disrespect akanyoomonyomo nga bwe twannyonnyodde relationship yaabwe yazimbibwa ku musingi mulimu n'abantu gambye mbu simanya omusajja omukazi yali amanyira omusajja omanye ebintu relationship ya Anne ne Sb4 yogeza erese ebigambo bingi nnyo so we don't know which one is true ebituufu n'ebifu byonna biri wamu naye ng'ekiriwo I think relationship yaggwawo but Anne mukyala munnange needs to accept nti kyagaana kyaggwawo then what next because life has to go on akole sente omusajja obulamu bulina kugenda mu maaso ekola sente nga bwalinda omusajja omutuufu gundi bagiguddewo ndowooza mezo bagiguddewo jagenda kutandika okuddamu ye ripooti ya poliisi yafuluma waliwo ebyafulumbaga yabadde mukambwe nnyo ye ng'agamba nti message zino omuwala ya initiating emboozi yatandikawo emboozi nzije nkulabeko bigambo bya mukulu gasho kati ndowooza omusajja Bad Black agambye ekyo Bad Black mbu naye bamudragingako ku Morek naye avuddeyo ayogedde Bad Black narrates being drugged in a nightclub, drugged in the nightclub and exposes the growing vice of using harmful substances amongst the youth during night out. nze ebintu ebyo biba mbintu ebyo bagambye mujebiri when government we sala okubera nti efuna ba influencers okugera ku bintu oyo ayina wano wekawo empeyo ennimi ebintu bagambye bingi nnyo mu bbaala lwakwaffe tetutambula mu mabaala mu babbaala badragingira ddala abawala naye abamu ndowooza kweteeka ku bye batasobola ganja anywa bintu nina akantu ke nalaba wano kandaba oba nkafuna ate kano kaali oba kaaki ng'agundi bamunywesa ebiragala kasiipu mboli gwe baakanywesa n'akola bwati n'amuzuula amaaso nga tuli ku kiwala byabadde bizitomu kati ye ne waayogera baana baaboobu nti bagamba ow'omugagga bwababuulirira owaboobo fe tukunkumule matu anti ojja kwagala naawe ku bino ebibaluwa ebiyitingana sayidi ne abo baabikuba dda naye eriyo abatalina babibaluwa nga baddulooni omuggo guvuga naye yennyini yo mutono nyiniyo ye mutono eddamu okugulawo tulaza kubeera nti mbadde mutambula naffe tubadde ku mukutu gwa Megaton Media tubajukiza banaffe aba Victoria University abasange bali ku Jinja Road bagamba nti no go wenna yamaliza senior 4 agenda obeere nga osoma certificate genda wewandiise agibeera emyaka 2 ku mitwalo 55 obeere nga osoma kosi zonna z'oyagala ogenda beera nga ogifunira ddala bungi nnyo ogisome ogimaleko emyaka 2 ate omale ogende ku degree amale ogende ku diploma amale ogende ku degree paka okoyera okusoma yokusoma kukoyebwa abakowa alona abaga affe tujja kusoma paka ate gwe yamaza senior 6 genda abagala osoma pharmacy abagala osoma journalism mass communication accountancy buli course gyoyagala buli gyokwatako agenda obeere nga ogisoma wali ku Victoria University a degree ogisomere ddala bungi abagala osoma masters buli kimu kyoyagala genda ku Victoria University tusange bali ku Jinja Road jangu obeere nga otwegattako obulamu beere nga butambulira ddala bungi nnyo soma teeka mu kusoma invest in education ojja kubeera nti ofuna ddala ekirungi ganjo olinawo kyoyina nga tufundikira era kanyongera obajjukiza bannaffe abajjola mu financial services bano nno beewaddeyo okuyamba ku baana abawala financially myaka 21 ku myaka 34 abaagala okugenda ebweru okukola ggwanga lya Qatar, Saudi Arabia, Jordan
Dubai naye ng'ensimbi teziriwo. Passport oyina toyina byonna babikkolerako input bamukuteekamu ne musobola okulabika nti mutuuka ku nzikiriziganya. Namba y'essimu 075 26 noti ojja kuba bafuna malidadi sana omanye ebisingawo. Okay, tubazo kwera timbade mtambula naffe. Atukomba niseze na nyingi nnyo musibe bulungi.